Kimanyiddwa bulungi nti ekibiina kya NRM kitegeka olusirika lw'ababaka ababeera balondeddwa mu kalulu okujja mu paalamenti okuteesa wamu n'okutema empenda ku bigenda okusookerwako nga paalamenti ezzeemu okutuula. Ababaka ba paalamenti abalonde aba NRM olunaku olwaleero bamaze ssabbiiti nnamba nga bagenda mu maaso n'okufuna okutendekebwa mu masomo ag'enjawulo, era ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Museveni leero alabiseeko okwogerako n'ababaka ba paalamenti bano. Mu lusirika luno ababaka basoose kutendereza Haji Kirunda Kivejinja ng'ono munnakibiina kya NRM yafa ekirwadde kya COVID-19 era beewaddemu akadde okumujjukira. Ng'ayogerako eri ababaka wamu n'abakulembeze ba NRM, Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Kasule Lumumba asiimye Museveni wamu n'ekibiina okutuuka ku buwanguzi mu kalulu. You have always talked of working for the stomach only. So we want to team up to put the two together, ideology and socio-economic transformation, to make sure the underlying factor of our principles, the human being, has better life, lives, everybody wakes up to be happy. Sometimes it's not possible, but the intention is to make sure most people are happy. Ono mu kwongerako era ategeezezza nga omulamwa gw'olusirika bwe guyimiridde ku kwagala eggwanga wamu n'okuleetawo enkulaakulana, era nga bino byonna bikoleddwa okutuukiza bye beeyama mu manifesto y'ekibiina kya NRM. We are narrowed down to the principles of NRM: patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. The underlying factor is a human being, meaning that whatever we do, the center is the person. And in our manifesto for 2021-2026, Your Excellency, securing your future. Ng'ayogerako eri ababaka ba NRM abalonde wamu n'abakulembeze b'ekibiina, Yoweri Museveni asoose kukulisa ababaka ba NRM abapya era ategeezezza nga bano okujja mu lusirika kibayambako nnyo okwewala ensobi mu bukulembeze bwabwe. Museveni era avuddeyo n'alabula ababaka ku ky'okukolera ebintu ebikyamu nga okulya enguzi era n'akangula ne ku ddoboozi nga bw'atagenda kukkiriza bikolwa ebivumaganya ekibiina kya NRM. Pure corruption. MPs that they are going to benchmark. Just corruption. This time I must tell you are members of the NRM. I don't want to fight with you, but this time we shall fight. Sometimes I don't want to embarrass my NRM members. So I hint, I talk, hoping that they will understand. President era avuddeyo n'ategeeza nga bw'atagenda kukkiriza amasomero ga UPE okukungaanya ensimbi ku bazadde kubanga bino bibiviiriddeko bannayuganda okulemera mu bwavu. NRM introduced UPE 1996, but your people have made it fail. We spend money, UPE, but the head teachers are still charging money. Now, because the headmasters are still charging money, they have refused to implement UPE. Because of that, many children drop out of school. Bo abamu ku babaka abazze mu lusirika baliko biboogedde. Tubiza okugoberera services za government nyingi, ate njagala nkolagane ne bannange abali wano okusaba n'okuteeka amaanyi eri president. Quite a number of the members of parliament elected are young and they don't have the experience of the business that takes place at parliament, so they've also been able to benefit from. Olusirika luno olw'ababaka ba NRM abapya balugendamu ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ekyankwanzi, era olukuŋŋaana luno lwakugenda mu maaso okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Nze Arafat Musoke ne Suhail Mugabi, STV Select Enjawulo.